Akakiko Kebyokulonda kasekeredde abakulembeze mu bitundu by'eggwanga abatandise okubagaaya enteekateeka y'okutondawo ebyalo n'emiruka emiggya okusobola okuganyula mu nteekateeka ya gavumenti ya Parish Development Model. Okuva gavumenti lwe yalangirira enteekateeka y'okubbulula abantu mu bwavu ng'eyita mu miruka gyabwe eya Parish Development Model, ebitundu ebimu byatandikira okukuluma nti kano kagenderera ak'okumma abantu ensimbi kubanga ebitundu ebimu naddala wano mu Buganda emiruka mitono ddala kyokka ng'ewasinga abantu abangi. Gavumenti mu nteekateeka eno esuubira okutandika n'ensimbi obukadde 15 ku buli muruka 17 ku buli muruka mu mwaka gw'ebyensimbi guno, naye nga kiteeberezebwa nti mu myaka egiddako mu maaso buli muluka gwakuweebwanga ensimbi obukadde 100. Mu lukiiko lw'abaminisita olwatuula nga 14 omwezi guno kyasalibwawo nteri kuddamu kutondawo kifo kyonna eky'obukulembeze obukubwako akalulu okutuusa ng'ekisanja kino kiweddeko. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga Paul Bukenya agambye nti abakulembeze abatandise okutondawo ebyalo n'emiruka bakikoze ku lwabwe era bakikola mu bukyamu, tebagenda kubaayo kulonda bukulembeze mu bitundu ebyo kubanga akakiiko k'ebyokulonda kagoberera amateeka. Ebyalo kwe tugenda okusinziira okukakasa enteeka kwe kuba nti byateekebwawo okugobera amateeka ga local government nga birina n'ekiwandiiko ekitongole ekiyita statutory instrument eweebwa minisita wa local government. So ebyalo ebyo byonna ebyatondebwawo ng'ennaku z'omwezi obanga omwezi gw'okuna omwaka ogw'2021 tezinnatuuka bijja kuba nga bikkirizibwa. Ebyalo minisita ayise ekiragiro n'agamba nti n'ayimiriza okuteekawo ebibuga disitulikiti Makumbolola, Amiruka n'ebyalo mu mwezi ogwa Apuli 2020 n'olwekinzirawo era wetukoma ekyalo kyonna ekitalina kiwandiiko ekitongole kitibwa statutory instrument tujja kitwala era abo abali mu kuteekateeka oba okuteekawo ebyalo ebipya baba balina okugoberera enteekateeka ya local government. So ng'electoral commission tetusobola kugenda mu nkola oba tetusobola kuyingirira nkola etali yaffe. Okulonda abakulembeze ku byalo kwa kutandika mwezi ogw'omukaaga omwaka guno ng'akakiiko kakutandika n'okulondeesa obukiiko bw'abakyalo okutuuka mwezi ogw'omunaana omwaka guno n'oluvannyuma obukiiko bw'ebyalo n'emiruka bulondebwe omwaka ogujja 2023. Wetwogerera Uganda erimu ebyalo ebisukka mu 7,000 ebimanyiddwa mu mateeka. Omumyuka asooka wa Katikkiro wa Buganda era minisita w'obuyiiya n'enzirukanya emirimu mu Bwakabaka Oweekitiibwa Profesa Twahakawaase Kigongo alaze obukulu bw'amaka ng'omusingi ogw'ekika mu Buganda. Oweekitiibwa Profesa Twahakawaase bino abyogeredde ku mbaga Shaban Abdulatif Sengendo ne Nabira Saku kwe bagattiddwa era ko basembereza abagenyi baabwe ku Mestil Hotel Ensambya, n'agamba nti okugattibwa mu bufumbo butukuvu kabonero kalungi eri abavubuka. Ng'Obwakabaka bwa Buganda tubeera basanyufu nnyo bwe tulaba abaana abato abavubuka nga bavuddeyo okutandika amaka mu ngeri eweesa ekitiibwa ne mukuŋŋaanya abantu abangi bwe bati, kubanga tukimanyi nti amaka gwe musingi gwa famire, gwe musingi gw'ekika, gwe musingi gwa Buganda. Buganda ebeera nywevu ng'abantu bafumbo omwami n'omukyala ng'ate mwakikola mu lwatu, bakikola mu lwatu n'ensi yonna eraba. N'olwekyo mwebale nnyo bali ddala okulaga abavubuka ekyokukola. Jjajja w'Obuyisiraamu omulangira Dr. Kasimu Nakibinge Kakungulu akuutidde abagole bongere okuwaŋŋana ekitiibwa. Ekyokubiri kwebaza munywanyi wange ono Honorable Latif Sebaggala abadde nnyo nfanfe wange emyaka 20 n'omusobyo. Mu Uganda wano abantu batera nnyo okukyuka n'ekibuyaga, naye ono njagadde okumwebaza mu lwatu nti abadde musajja trusted lieutenant gyendi timusaawe ennungi n'embi abadde nange ate ng'abadde mwesimbu olw'okubeera naawe naye nga talina mazima, naye abadde honest gyendi ekyo lwakisobodde okuwangaala. Shabani Sengendo mutabani we yaliko omubaka wa Parliament wa Kawempe North Alhaji Latifu Sebaggala.
yaliko minisita omubeezi w'ebyentambula Joy Kafula Kabasi atabukidde abamu ku bakozi ba gavumenti naddala abakulira ebitongole essembabule abalangidde obubbi n'okuzingamya enteekateeka ezireeteddwa okulaakulanya abantu olwo ne banenya gavumenti nti mpawo kye bakoledde. Joy Kafula Kabasi bino ebyogeredde mu ssinkano n'ababooda wamu n'abantu abalala okuva mu ggombolola okuli Ntuusi, Kyera, Bulongo, Lwemiyaga ne Nabitanga, Entuusi ku Community Hall n'Ekyera ku Kisaawe bwe badde abatwalidde abasomesa okubabangula ku nteekateeka eya Parish Development Model. Agambye nti enteekateeka zonna gavumenti ziyatwala essembabule okulaakulanya abantu naddala ey'abavubuka ey'emyoga n'ez'abakyala n'abakadde buli gye yayita era gy'ayisa abakulembeze bamutegeeza nti tebaziwulirangako abantu bamutegeeza nti baziwulirangako n'akatono so nga n'abazivunaanyizibwako ku disitulikiti basooka kusaba abantu nsimbi. Programs ezo zonna eza gavumenti temufunamu buwulira buwulizi nti waaliwo kino ne kigenda ne wajja kino ne kigenda naye abantu baffe nze kubeegayirira ekya parish model kuba esente tezigenda ku district, esente za parish model ziva Kampala mu Ministry ya Finance ne zijja Lukago. Njagala programu eno mugitwale ng'eyammwe. Ekitera okukola bubi abantu kwe kubagamba nti gavumenti ebaleetedde sente naye nga tonafuna zino sooka otuweeko zino bagamba sooka osasule emitwalo 12 kati obwavuddemu. Ababooda abeetabye mu musomo guno balombojjodde Joy Kafula Kabasi okusomozebwa kwe bayitamu ensangi zino omuli n'ensimbi ennyingi ezibaggyibwako abawola pikipiki ze bavuga mu nkola ya booda. Tuyina ebizibu by'amaanyi ng'abavuzi ba booda weewaawo twalekebwa emabega gavumenti eringa eyatwerabira lwa nsonga tufuna pikipiki za looni eziri mu buseere obw'amaanyi piki bazituweera miliyoni 9 ku 10. Tuyina ssente ze tusooka okuteekayo ezo zo tezirina we zibalirwa. Gavumenti yandibadde esobola okuvaayo n'etuyamba ne tufuna ku pikipiki eza looni naye nga za kasente ka wansi kubanga tuli bamufuna mpola. Ababooda tusanze obuzibu obw'amaanyi naddala ku bbeeyi y'amafuta agalinnye. Ebintu mu ggwanga bino bigenze ne birinnya naye ffe ababooda wansi tunyigiriziddwa nnyo. Yamyuka akulira ebibiina by'obwegassi Ssembabule Benoni kusaasira bano abakuutidde bakole ebibiina okuganyulwa mu nteekateeka eya Parish Development Model ate nga y'omukungu okuva mu Uganda Cooperative Alliance Kizza Patrick agambye nti enteekateeka eno yakuyamba nnyo abantu aba bulijjo. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Kimenya mateeka okutandikawo garaji oba ekibanda ky'emmotoka nga tosoose kufuna lukusa ng'omuwabi wa gavumenti David Bakista Bakibinga bw'annyonnyola. Omuntu yenna ayagala okukanika ebidduka giyite garaji, okutunda, okuddaabiriza ebidduka oba okutunda emmotoka enkadde ziyite second hand n'ezo ze baatereeza recondition olina okubeera ne license okuva ewa chief licensing officer oba omukulu atwala ebidduka mu Ministry ya Works ne Transport. Era bw'osiŋŋaanibwa nga olina garage oba olina otundira emmotoka nga tolina license engassi gy'owa ya bukadde 2 oba okusiba omwaka mulamba oba byombi. Omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Masaka Joan Namutaawe asabye minisitule y'ebyenjigiriza ekangavvule kampuni yaweebwa omulimu ogw'okuzimba essomero lya Bukakata Seed Secondary School mu ggombolola y'e Bukakata mu disitulikiti y'e Masaka eryazzeemu enjatika mu Flowa nga tewannayita ssabbiiti nga gavumenti eritongozza. Essomero lino eryawemmeesa ensimbi obuwumbi obubiri n'obukadde obusukka mu 7 lyatongozeddwa minisita w'ebyokwerinda Vincent Flodio Omulanga Kisempijja. Wabula omubaka omukyalo wa disitulikiti eno Joan Namutaawe kyamubuuseeko okulambula essomero eryo n'asanga ng'ebibiina birimu enjatika era yeewuunyizza engeri minisita Sempijja gye yatongoza essomero eryo n'atavunaana kampuni yaweebwa kontrakiti okuzimba essomero eryo wadde enjiniya wa disitulikiti yaweebwa obuvunaanyizibwa okulondoola omulimu ogw'okuzimba okutuusa essomero lyaggiddwako engalo. Kikwasa ennaku n'ensonyi essomero litannaba na kumalawo omwaka ate litutta obutitimbi ssente bungi nnyo biliyoni 2 n'okusoba nga we twogerera essomero eryo lyonna lijjudde ennyanfa obuwundo munda we bukwaniriza so bwe ndabika gye ndirabamu nti ekinene nnyo we tunaaliwo omwaka gumu lijja kuba terikyasobola kutunulwako naye kikwasa ensonyi okubanga minisita omulamba bwe baasindika okuggulawo essomero lino ebyo teyabyogerako.
Omukuumi asangiddwa ku ssomero lino ategeezezza omubaka nti essomero eryo lyazimbibwa mu kisaalu era kontrakita yategeeza nti kyekyavaako fulowa z'ebibiina okwatika. Omubaka watuukidde ku ssomero eryo ng'ebibiina ebimu bibadde biri mu kukubwa biraka ekiraga nti ne minisita Ssempijja we yalitongoleza enjatika zino zaalimu. Namutaawe agambye nti gavumenti bwe baneetegefu okulwanyisa obubbi bw'ensimbi ez'omuwoomusolo etandikire ku baazimba essomero eryo. Ssentebe w'eggombolola y'e Bukakata Logius Juuka agambye nti essomero eryo wadde nga lyatongozeddwa lirina ebizibu biyitirivu nga n'abasomesa teririna. Essomero lino mu kiseera kino lirina abayizi 6 bokka. Eggye lya UPDF eriri ku muliraano mu Democratic Republic of Congo litegeezezza nti abantu ababadde batawaanyizibwa abayeekera b'akabinja ka ADF batandise okudda amaka gaabwe mu butongole oluvannyuma lw'ebikwekweto ebize bikolebwa. Abakulu mu UPDF bategeezezza nti bukyanga bikwekweto bitandika ebyokufuuza n'okukuba enfo z'abajambula ba ADF abajambula bongedde okunafuwa era ebitundu mwe baali basimbye amakanda nga bundi bujjo abantu baayo bazzeemu okutebenkera. Ayogerera ekibinja kya UPDF mu Congo Major Peter Mugisha ategeezezza nti newankubadde bongedde okujojobya ADF tewannabaawo ssuubi lyakwabulira Congo olw'okutya nti abajambula bano bandiddamu ne beekola ekigenyi. Mwezi gwa 2 zalinako 28 olubafunamu gundi ADF era wetwaba kubiraawe kati abantu baali badduka nnyo okudda eno ewaffe naye kati batandise okuddayo mayumba gaabwe nemunimiro kubanga twaka deployinga y'abantu then teekako eboga Chabi ne Kainama abantu baali badduse mayumba gaabwe. In fact ebiseera byali myezi nga 8 nga badduse mugonde maka gaabwe nga bali mu camps za gundi IDP camp Chabi wali kumpi ne MONUSCO naye kati abantu bonna bazzeeyo mugonde maka gaabwe bifu ebyo naye kiraga nti omulabe tumufukubizza okulaba nti wakiri tumulemesezza okuddamu okutta abantu kyereere. Major Mugisha agambye nti mu kiseera kino bali ku kaweefube wa kutandika kubangula bannansi ba Congo mu ngeri gye basobola okwerwanako singa baba balumbiddwa. Bw'ati asabye Banayuganda okusigala nga bawagira ebikwekweto bino ebikolebwa mu Congo kubanga Congo bw'etebenkera n'ebyobusuubuzi wakati w'amawanga gombiriri biba bigonjoddwa. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agaca Basafama gaagano. Tiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere y'abakazi abatasukka myaka 17 olwaleero luno egenda kuyingira ekisaawe okuttunka ne Ethiopia mu mupiira ogw'okufa n'okuwona nga ttiimu zombiriri zirwana okukiika mu mpaka z'ensi yonna eza FIFA Under 17 Women World Cup. Omupiira guno gugenda kuzannyibwa ku ssaawa 10 ez'olweggulo mu kisaawe kya Abebe Bikila Stadium ekisangibwa mu kibuga Addis Ababa ekya Ethiopia. Uganda ejja mu mupiira guno ng'oluzannya olwasooka wano mu kisaawe kya St Mary's ekitende yalimagana ne Ethiopia goolo 2-2 olwaleero yeetaaga buwanguzi oba amaliri aga goolo 3-3 n'okudda waggulu okuyitawo. Badifiri okuva e Rwanda be balondeddwa okulamula omupiira guno nga ku bo kuliko Alice Umutoni agenda okubeera mu kisaawe wakati Specioza Nyina Wabali ne Alice Umutesi nga bawuyi ba bitambaala ate nga Salima Radia Mukansanga ye fourth official. Omuwanguzi wakati wa Uganda ne Ethiopia agenda kutunka ne South Africa ku mutendera oguddako era Ssemazinga wa Africa agenda kukiikirirwa ensi 2 zokka mu mpaka z'ensi yonna eza FIFA Under 17 Women World Cup ezinaabeera e Buyindi omwaka guno. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Omukulembeze wa Ukraine President Volodymyr Zelensky yakaaye alangiridde envumbo gy'ataddeko bibiina by'obufuzi 11 mu ggwanga eryo naddala ebyo ebibadde bikukuta ne gavumenti ya Russia. Mu katambi kafulumizza mu kiro ekikeeseza olwaleero President Volodymyr Zelensky agambise nti ebibiina by'obufuzi 11 okuli ekigatta ebyoludda oluvuganya gavumenti ekiyitibwa Opposition Platform for Life nga kino kyekimu ku bibiina ebisingayo obuganzi ku ludda oluvuganya gavumenti nga kirina n'abaka mu paalamenti ya Ukraine. Ebibiina ebirala ebigobeddwa era ebiteekeddwako ekoligo kuliko ekibiina ekya Opposition Bloc, ekibiina ekya Party for Sharia, ekibiina kya Awazi, Left Opposition, Union of Left Forces, ekya State, Progressive Socialist Party of Ukraine, Socialist Party Ukraine, Socialists ne Vladimir Saldo Blog.
Ministry ya ssemateeka n'essigeddamuzi mu nsi eya Ukraine etegeezezza nti gavumenti etandikiddewo enteekateeka ez'okussa mu nkola ekiragiro kya pulezidenti era kino kyakubeerawo okutuusa ng'enfuga y'ekinnamagye eriwo kaakano efundikiddwa mu Ukraine. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Akakiiko ak'ebyokulonda akasekeredde abakulembeze mu bitundu by'eggwanga abatandise okubaga ku nteekateeka ey'okutondawo ebyalo n'emiruka emiggya okusobola okuganyulwa mu nteekateeka ya gavumenti ya Parish Development Model. Omumyuka asooka ow'Akatikkiro era minisita ow'obuyiiya n'enzirukanya emirimu mu Bwakabaka Oweekitiibwa Profesa Twaha Kawase Kigongo alaze obukulu obw'amaka ng'omusingi gw'ekika mu Buganda. Omukulembeze wa Ukraine President Volodymyr Zelensky yakaaye wetwogerera alangiridde ekkoliko n'envumbo eteekeddwa ku bibiina by'obufuzi 11 mu ggwanga eryo naddala ebibiina by'obufuzi bibadde bimanyiddwa nti bikolagana nnyo ne gavumenti ya Russia. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bye gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga agunda egundo omuteregga.